Agalo bategeza nti SB4 mufumbo. Ewo mukazi wo muwala omuto mulungi. Tanna muzalira baana. Naye bafumbo bali okay. Bali mu maka amateeketeeka amalungi. Sawa yonna tugenda na ku mikolo. Naye byagende Dubai aleta ngoye za mikolo. Ekyo kiveewo. Naye oli awo oli mu buddu bw'endowooza annange weekanika okola otevumisa mama Fiina. Newe munaavuma mama Fiina emirundi emeka. Mama Fiina tajja kuzaaluka SB4. Newe munaamumwagaza tajja kuzaaluka SB4. Wano mwakwata akavubuka akasirikitu akalinga eminya ne mugamba nti kanzaalamu omwana entuka n'ogenda ku DNA. Oyo Samuhanga yennyini mukwano gwange ajja ne wange amanyine bba wange. Olw'okuba yagala views ne likes yagendanga ku mukutu gwa Saimo n'agateri abanja gy'ataawola. Ng'amanyi bba wange amanyi buli kimu. Yalwawo nga kyovola na mu blocking. Wano wawala yibulake paka lwe yava mu Uganda. Teri muntu alina YouTube channel gw'oyagala. Ate nga bakusoka mu YouTube channel singa nabo tebabagala. Singa nabo tebaliwo. Wawala na yibulake natuka n'okwegoba mu Uganda. N'omwana n'omulemesa mama Fiina asoka kuwerera yibulake mukasa. Bwawulira nti yibulake mukasa asoma diguli. N'olumba mama Fiina n'omwesibaka kuwerere. Owulira mama Fiina n'ata yibulake natandika okuwerera. Yibulake wamanya nti alina bujingo muzadde nga ye godfather we. Watandika muko n'omulumbe ewa bujingo ne wa Suzani Makula era naye n'omulemesaayo. Wavange ewa bujingo okumujjako interview okumanya musajja goli hypocrite. Wavange ewa bujingo omujjako interview n'onoonya musajja sempa n'avuma bujingo. Nga bwe yanaba ku mukazi we nga bwe yakola atya. Gw'oyita muko ne bakukowa ne batandika okuwanda amalusu. Yibulake yasoka ku Brian White. Mwakuba Yibulake kubanga naberanga ne Sipapa. Ng'ove wa Brian White n'ojja wa Sipapa n'omugambe bigambo ku Yibulake. Nga mumukola YouTube channel. Nga mwatandika bya mu byagano kwata. Kubanga Yibulake na mwanga interview ne SB4. Watandika okujjanga wango njeko interviews. Nendekera okwa Yibulake era wangamba ebigambo. Nencha waka Yibulake, nencha wane SB4 nendekera ba interview nezuwanga gwe. Era wajjanga no ngamba tatadeko gunte bamulidde. Fulufiga bakumanja kamera. Ndi ku press bakumanja. Buli lunaku wakera ngabokezi. Ne tukola. Tewali wano mukutu gwe sate kakota fali lyange. Mwenna mulya kunze. No bwana mwe busomera kunze. Temuna na chemungamba nze. Family yali luddawo kuyamba ngo osokovu bogama Mafina nga yakubwa gale wamperera. Kota diguli ojimuwe. Family yali luddawo kuyamba. Mutujje kama zina akajanja n'akamanyiro bannange mumanyira. Fe twabeta mwatamadala akwegumya naye twabako wako wadda. Temuza nimujja kuva mama Fina twaleke tujja kubavuma. Bali mukutta bana mu busomero wanga mudde. Nti bino byonna SB4 byekoza. Ayogera amazima nti yawasadda ate nno sigwa mulundi ogusoose Fulfig ayogeranga ebintu ebye mabegako nti SB4 ino omwana w'omugagga amuteeka mu ssente nti era muwala muto kakati wano byabadde bya Anteira bikoze bitya nti nedda SB4 yawasadda era ndowooza SB4 yalekawo Anteira yadde kati abantu badde emundu bagitunuza mu Anteira naye nti SB4 era bino byagenda Dubai ali mugenda kunona ngoye za mikolo eno tamale mirundi joni yawanda muliro talina bigambo biwoomu ate nno be bantu betulina ku app eno abetwala Fulfig Lilipazo tamale mirundi junior eyo kategori bevumwa ne besensemula bwe bati amagezi genda ogawe ennyoko tumbaavu ne mugaba amagezi lwaki temugeewa mwabasiba mu maloji ne bamalaya muli bafumbo temusiba maloji mmwe tubyogere naffe ebyammwe tubyogere mwe tujja kubavuma mmwe musiba masawuna wano ne bamalaya ng'ebyammwe temubyogerangako temuli bafumbo temulina bakazi bamwe basanyufu olw'okusirika ne mwendeguza muli nyambuzi tumbaavu temujja kumanyira mama Fina nga wendi byemuvunaana SB4 namwe byemukola you have the same problems mama mwinabo YouTube enough is enough tukoye jogo lyammwe your arrogance has reached a boiling point we shall counter you omukazi mumufudde omwe mama Fina yabakoze eki to deserve all those insults mama Fina yabakoze eki mukazi wattu nemuzungire mwabazungirange wa mama Fina nemusabiriza okuva ku underwear mwe ba YouTube omukazi n'abawe ssente
ne mufiirwa mama Fina n'ababeererawo omuntu n'akuwa amabugo era n'omuvuma kale mukule grow up. Tuvuddeawo nadda ku sitole za Bank of Uganda. Nja kukuwa sitole eyo mu maaso awo naye katusooke tuwulire Junior akugambye esente bazibba batya mu Bank of Uganda. Waliwo sitole z'owulira mu ggwanga lino n'owulira nga n'omutwe gukuluma. Kati Bank of Uganda bagibba batya? Mbu babbye laputopu mu Bank of Uganda. Ebyo muyinza n'obyogera mu bantu ebyo. Mbu Bank of Uganda bagibbye. Muyinza obyogera ebyo. Ne bannaye waliwo ebintu ebiri mu ggwanga lino ng'owulira n'omutwe gukuluma. How can that happen? Your Bank of Uganda gye babeera babba buli kiseera. Guno si gwe gusoose nga Bank of Uganda bagibba. Ayiya oba bituufu allegedly mbu babbye laputopu mu Bank of Uganda. Mwe mwennyini mwabebba. You are the ones who steal yourselves. Ani ayingira mu Bank of Uganda, ani agiyingiramu. Era mwabebbye. Buli kiseera Bank of Uganda bagibba. Waliwo abagibba ne billion mmeka ne basirika e Japan. Ameri yaliwo. Ye sente mu Bank of Uganda yeye no katuliro na tunyonyola byabadde bitya byatandise bitya era kijja kitya ebibuuzo bingi ninga ansantini. Bank of Uganda bagibbye leero. Alo ebintu ebimu byonyumya n'oseka. Bank of Uganda abaana bagiyingiridde ne bagibba leero ku Monday. Kakati kankuwe story eno. Oyinza ogiyita Bank of Uganda money heist leero ku Monday. Kakati abasajja batano bayingidde Bank of Uganda, bayingiridde ku gate eri opposite State Square. Waliwo eno gate eno enetunudde eno wansi nga Kampala Road ne waliwo gate eri opposite State Square. Abasajja bano batano gye bayingiridde. Kigambibwa mbu bano balayika bakola idinze. Ndowooza n'abamu kuba staff n'abamu kuba security abakuuma bank eyo. Kati abasajja bano bayingidde mu commercial offices ku commercial building ne babbamu laptop 7 ne babbamu server ya CCTV ne babba na internet router. Eno internet router bagambye balirwamu $5,000,000. Kati abasajja bano bagezezzaako babadde ne duplicated keys kuba tebalina we bamenye wonna bazze baggulawo bulungi ebisumuluzo ebyo ani yabiba okubijja mu copy. Bank of Uganda ani atereka ebisumuluzo. Njagala owulirize bulungi nnyo story eno. Kakati bayingidde munda ne bamalamu kumpi essaawa ezibadde zisukka mu 3 nga bali munda omwo. Bank of Uganda gye twogerako Sikali Baland Sons Furniture Workshop oba bu bank ate head office Simbu Masaka head office wano mu Kampala wali waggulu Kampala Road. Essaawa 3 nga tebannabamanya naye tebalina we bamenye yadde dinisa yadde ki kubanga babadde ne duplicated keys. Bano bafunye obudde okusalako internet ne bagijjako internet yonna nevaako wabula bagezezzaako okukurakinga safe ebeera mu sente nebalemerera. Nfuna bulungi nnyo. Bano bakubye CCTV kamera zonna ne bazivandalizinga ne bazasaayasa zonna n'enzigi zonna eza office kubanga babadde bagezaako okunoonya ebisumuluzo basobole okukola ki okugula safe babbe sente naye ne bigaana. Kakati wano poliisi weesinzidde wali ku CPS nga bamaze okugenda neereeta embwa ne zitandika okuwunyiriza. Embwa zibatutte paka ku Mutaasa Kafeero. Mbweyo ne babaako abantu be bakutte Rachel Kawala Superintendent of Police ate nga mwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwano n'agamba bakutta abantu abasoba 20. Vidiyo ezo nazo tuzirabyeko. Wabula abapoliisi Kawala we bamubuuziza oba okukola ekikwekweto kino kibadde kyekuusa ku bibadde mu Bank of Uganda n'agaana okwogera. Naye Mr. Kenneth Egesa ngono ye Director Communications mu Bank of Uganda avuddeyo naye n'akikonfirming naga kituufu wabaddewo okulumbibwa era abo betukutte bayina akakwate ku bubbi obubadde ku Bank of Uganda. Kakati kigambibwa mbu eggulo limu eriwo abasajja 2 aba police joita counter terrorism oba city imbu baganye they abandoned the duty
ne balekawo omulimu ne batajja nga Monday tennatuuka. Onfuna bulungi kitegeeza wabaddewo obekkobaane. Poliisi bweyingiddewo ne bakwata ababadde ku night shift ekeesezza Monday ne babatwala ne babajjako statement. Jjukira bino byonna bigenza okubeerawo nga Governor wa Bank of Uganda Dr. Mike Ating Ego yakavaayo n'atutaasa bannayuganda abali ebweru obutaddamu okubeera nga sibagwira, n'atutaasa n'etteeka lya sovereignty biiru oba ebbaga eryo olw'ensonga yavuddeyo n'alaga engeri gye ligenda okukosaamu ki Uganda, era n'afuna okugira kw'amaanyi nnyo. Kati ekyebuuzibwa Bank of Uganda omuntu okutuuka okuyingira ng'alina n'ebisumuluzo nga tewabadde bakuumi babadde balazeewo n'amalamu essaawa 3 nga teri yadde alamu teri yadde ki olunaku olw'okkola olwa Monday. Sigamba nti oba public holiday nti oba lebadde tebaliiwo. Lwaki batutte laptop 9 bazitutte zonna bazaagazaaki? Kati guno si gwe mulundi Bank of Uganda weebadde mu buvuyo obwo bwe butyo. Ojjukira wakati wa March 2026 poliisi oba security batandika okunoonyereza ku officials mu Bank of Uganda nga bagamba bano beekubira ssente bilioni 9 mu excess nga zino zaabwe za kukozesa. Ekintu kino kyaliwo kemabega n'okunoonyereza kwatandise March wa 2026 bagamba waliwo officials mu Bank of Uganda abeekubira ssente ezaabwe bilioni 9 mbunga zaabwe za personal use ne zijjira mu ssente ze baali balina okuleeta wano, naye nga zo teziri ku ziri ze baleesitedde eggwanga, zo zaabwe. Ekyo kyaliwo emabega. Era mujjukira ne nga tumalako 2024 tuyingira 2025 waliwo kosaga ya bilioni wa bilioni 6 electronic fraud waliwo abazeesindikira nga ziva mu Bank of Uganda. Eno teyali physical robbery wabula yalinga insider operation. Okitegeera sente zino zaali zirina kugenda mu World Bank ne mu African Development Bank nga za kusasula looni, naye bazi diverting ne bazijja mu Bank of Uganda ne bazisindika ku private accounts mu Japan ne UK. Nekino tetumanyi gye kyakoma. Mujjukira ba officials ba treasury be baacharginga mu February wa 2025 nga bano bagamba bali 9 nga kwaliko na accountant general nga babakwata ne babacharginga nga bagamba bano be bali mu money laundering eri gye nabagambyeko ya 2024 y'okwesindikira ssente. Okitegeera bilioni 6 bano babacharginze electronic fraud. Era wobeera ojjukira waliwo former employee mu 2024 awo nga atandika bwati waliwo employee gwe bakwata ne basiba nga bagamba ono yabba old currency ezaali zirina okwonoonebwa. Jjukira Bank of Uganda zino ssente zolaba enkadde emmese yazirumye baswala mu Bank of Uganda ne bazookya. Kati waliwo eyazibba n'azitwala naye baamukyajinze. Obwo bwe buzibu buli mu bank. Kati Bank of Uganda weeberedde ng'esobola okulumbibwa misana abaana ne bagibba nga tebalina yadde emmundu tebalina yadde ki. Kati gwe Munnayuganda oli safe. Laptop ze batutte bakweka ki? Suda Properties Limited ezana nagamba bano basobola okumanaginga property yo. Ayina ennyumba z'okupangisa, ayina ebizimbe nga bya kupangisa bibatwalire. Abantu abiri abanaasooka bajja kusalirako ku percentage. Bo sente bazikulete ennaku z'omwezi 28 ng'omwezi guweddeko onyumirwe. Teweegoba na baki n'abantu. Ayagala ettaka masulita balinayo estate 5 ku 10 n'ekyapa milioni 10. Waliwo ne loan scheme. Sasula okumala omwaka gumu n'ekitundu ne bakuwa ettaka Masaka Road, Entebbe Road, Hoima Road ne Gaya. Tuvuddewo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo. Waliwo entalo ezitambula waneeno ku Mukutu. Ndowooza abasinga obungi mwazisinkanyeko Shiba Karungi, Spice Diana. Shiba yagenda n'aggulawo podcast, n'alabyeko gundi ng'agamba nti Jeff bwe yali amanaginga Shiba yali tamukkiriza kwogera mu mawulire nti kubanga yali amanyi weakness ye nti naye okugulawo podcast nti kyamu expose nze Aziza Bafana aina kyagamba. Wamanzi mwanyinaze Shiba kyenkusaba oli star. Naye munnange ensi Mukama yagitonda bwekityo bwe kiri. Omusajja aba musajja, omukazi aba mukazi, gwe mpaka munne mwanyinaze wolikiriza nti oli mukazi, you have to be under a man. Munnange kyobula mu nsi ebintu byonna bikolebwa abasajja. N'ennika gy'oyambala esobola okuba ng'eriko man made.
buli kintu kyonna kyolaba kiri man made. Omusajja yayina amaanyi agasobola okuyita mu bulimbalimba bw'ensi eno kyobulaba ssente zikolebwa abasajja kubanga be basobola obulimba mwe temusobola bulimba munne mwe mulina kuba na mpisa bugonvu buwulize okitegeera naye kati mugwe buli oyagala obeera omusajja tosobola kukola musajja katona muli soft n'embiri gyammwe giri soft tugwe tulaba mwannyinazo oli soft mukama betona buli kimu balina kibaleetera awo kati munnange toyina ngeri gyogenda kujja mu kamera obinsa nina musajja olage nti nno omusajja kyalinawo osobola okukikola oba osobola okukibeera munnange nedda oli wakabi munnange bya mukama bireke nga bwe yabitonda tutojja bisobola musajja yalina okukumaza musajja yalina okutuusa ku ntikko mwannyinaze buli omu opinion ye ate munnange buli omu ali entitled ku opinion ye naye nga byonna bigenda mu maaso ffe wetuli kubanga tukutuusa akamawulire ag'enjawulo era nkugamba nti gwe tuula butuzikkalira nywera buli kyetaaga okubanga omanya tujja kubanga tukikuweera tujja kubanga tukituusaako atulina amawulire mangi nnyo olunaku olwaleero ekigenda mu parliament wali sovereignty bill bali mu kubanga bagidiscussingako kinaasoboka oba nedda pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yavaayo neyeewakana naye ndabyeko ne ba MPs ab'opposition nga basapootingira ddala naye yo tujja kubanga tugendayoko omulundi omulala tusooke tunuulire ebigenda mu maaso waneno mu ggwanga Uganda. Abantu bakyemulugunya ku kyabaddewo mu kitongole ky'amasannyalaze okwo appointment gye baakoze ebibuuzo bikyali bingi mbo regions endala tezirina baana abaasoma. Bannayuganda mumpulirize bulungi nnyo ne video eno mugisharing. Eno si tribalism naye gano ge mazima beyond reasonable doubt. Kati abawestana naddala abanyankole batoolo bakiga banyarwanda mu abegatta mu Uganda musoke mudde wali ebbali bino tebibakwatako kati mu aba tribes endala naddala abaganda musembere ku mwanjo. Eno video yamu okusinga mwebale nnyo okutambulira ku nnono n'okwagala Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi owookubiri n'okwagala Obuganda ekyo kyo kituli ku mutima tewali asobola kukitujjako. Muweerera abaana mugwa ewabi n'awalungi ne mwerekereza akanyama ne mwerekereza okwambala olugoye olulungi ne mwerekereza kasukaali ne mutunda emmwanyi zammwe ne mutunda amatooke gammwe ne mukozesa akatini ke mulina. Muweerera abaana boogera bulungi nnyo oluzungu bali ku international level. Ebifo eby'amaanyi byonna Abaganda basobola bibeeramu kubanga baasoma balina zi degrees balina zi diploma certificate bazirina buli kimu ekyetaagisa. Naye njagala okube mu tochi katini nnyo twala obudde bwo okutandikira ddala ku president ebifo byonna ministries ez'enjawulo njagala onoonyereze ebifo bibiri mu Baganda bameka. Gwe ebifo byonna byawulya byakabi n'ogamba no atambulyako emmotoka z'obugombe no yes Minister of Education Minister of Agriculture sibana Minister of Welfare and Being sibana Interior ebyo byonna ministries ez'enjawulo zinoonyereze n'obufofofo obutini obuli eyo wansi njagala ombuli Abaganda bameka abaliyo naye nga baasoma. Essaawa eno wetwogerera kati akulira ebyamasannyalaze mu ggwanga Uganda yuno Lwaboogo mukazi wa family wali eri ya Mwai Museveni. So nno kati siri mu kupreachinga tribalism njagala Abannayuganda okutwaliza wamu Abaganda wake up. Bino ebifo we have to fight for them because eggwanga lyaffe ffenna. Tosobola kuŋŋamba nti ebifo ebiri mu gavumenti eby'amaanyi biweebwa family emu na tribe emu akulirira amakomera Munyankole. Yes, newankubadde simanyi amanya gafa beereeta eno ne bagamba Baganda eyeyita president Munyankole eyeyita simanya vice president Weri eyeyita minister of education tetumanya bamene kusoma yasoma oba gyali Munyankole. Buli kimu Abaganda baakola ki? Abaganda baakola ki? Nga baweeredde abaana baabwe nga bagudde wabi n'ewalungi. Lwaki mwagala tulowoozesa nti Abaganda si bantu? Lwaki mwagala tulowoozesa nti nno
abanyankole oba abawestana be balina nnyo amagezi amangi nnyo abasobola okutuusa services ku bannayuganda kubanga mukigezezaako ebifo byonna biri mu banyankole ne Uganda edda wansi lwaki temugezesaako ne muwa ku baganda bemu ababasembeza abaganda babasembeza ne babasembeza bulungi nnyo mwasanga Buganda ekulaakulana era nakati saa bino Buganda esinga okulaakulana naye wankubadde ng'ebifo ebyenjawulo ne raw materials ne services abaganda bafuna nti nera bakulaga nti Buganda ekulaakulana so kati lwaki temugezaako Buganda eno ne mugiwa ebifo ebyenkizo ebyo soogedde bubi era sena gwe bali nomba kubanga wekomide ku Legit TV 256 teweerabira kubanga subscribinga ringing that notification bell sharing liking ebisigadde tujja kubanga tukomawo nabyo tova